Zula update eriwo kyenyiza okugamba gwe mnaffe atulaba ali side ye. Kati puzzle yakyuse. Zula mu kutwala Haji mu komela oba ku police yali ayina ekibalo ekyokuteeseganya era empapula ne baziwandiika bagala okuteeseganya ennyumba eno eddeeno eno kalina eddeeno eno ne ssente enkalu kati ekibalo kyakyuse. Abali okumpi ne Zula njagala mu muŋŋambire ndi kati kino gavumenti yakirinyeemu. Omusango bw'oba ogulopa soko gutunuulire olabe gye gulaga. Wesanga abagulopa tebagutegeera bamanya nti gujja kuggweera mu equation. Atwala ki mutwala ki. Kakati si bwe kiri. Kati olopa omusango kati eno defilement yalopebwa ya kika kya waggulu nnyo. Baga nti aggravated defilement babeera bajongeddeko n'obuwawaatiro ekibonyezo kiba kyakufa. Defilement eya bulijjo eyo emyaka 2 n'okukka. Kati bwe kigenda mu defilement ezo capital offense kitegeeza nti gwe ng'alopye ofuuka mujulizi mu musango. Kakati olwaleero ababadde batunuulira ebya kalina abadde batunuulira ebyaki omusango kati ne Zula tajasobola gujjayo. Omusango gwagenze mu gavumenti Uganda versus Haji. Kakati oli mujulizi mugende mu mugambe abasobola mutuukirira ebintu byakyuse kyewalopa munange gye kiggweera ono ekiso kimuteeka ku bulago. Haji singa omusango guno gumusinga ekiso kiri ku bulago kuttibwa. Oyinza okubanga bwali olopa wagala nti simanyi biki nga bwe mubyogera naye kati ekiso kiri mu bulago. Oluusi bw'oba olopa sooka otunuulire abamu abakyala mugenda ne mukifumbirwa n'ojja n'abaana n'ogamba omusajja nkwatiraako omusajja asasudde school fees asasudde buli kimu omwana alwadde asuze atudde bw'asulirako ng'atudde bw'amala okusona ebbeere nga nti yamukutte. Kati okisobo kimutadde ku bulago. Alhaji ekiso kimuli mu bulago. Tusaana okwetegereza ennyo ne abakyala. Mama Nisha, salamu alaikum gamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wanukeji Mama Nisha tuocha. Nyabo, banake Mama Nisha. Mpuliranga nyimiridde nawe mama. Anti munnange mbeera nyimirira nawe. Naye nga amagulu ganfamba. Ate bino byempulidde byabadde bitya nyabo. Banange Mama Nisha tuocha. Oh! Sirabangako story yali etutuddemu ng'eno. Mpulira saagala njogerako. Kubanga ngenda okubanga atereezeza nga tuwulira oyo kya. Ate nasona idi lwaki olina Sabuman. Lwaki wagamba omusajja wamuzaalamu abaana 2. Ate watugamba si yamuzaala. Hajati tuwokya. Nkulayirira nga ntya Allah. Hajati bambi tuyambe. Banange tuwokyezza ekimala basinga omasa bagenda kuddawa n'abaana baabwe. Bulamu bwaffe ffenna tulina abatukutteko. Abantu abatukutteko tebagala tubasasule ssente bagala ba-appreciatinga. Kyova olaba namwebazizza naye I ended up encouraging other young boys and girls. Bw'oba olina abazadde 2 honestly. Omala otya wiki namba toyogedde na muzaddewo. Ompulira ndowooza. Omala otya wiki namba toyogedde na muntu eyakuwerera. Abaana abamu mu Kampala bali raised by guardians. Okitegeera ndowooza. Ekirala kikujjako ky'omugulira seggwanga y'enkoko n'agirya ye message yakibaddemu. Ngeri tusiima abantu nga bakyali ku kiiko nsi. Nze kankubulira abantu abampise mu ngalo mu sibamanyi bungi. Naye abankubira simu nti Happy New Year oba Merry Christmas mbabalira ku ki ku ngalo. Kyokola bwe wakambeera nambwa kakati. Okay. Totabeera n'abantu. Era bwe ndituuke mukama wange Katonda njja mugamba abampita mu ngalo bamenya omutima. Jomala omanyi olimba bayimbo naye n'omukwano gutasangika. Abantu bamenya omutima nali njagala abantu. Naye nakamala okusoma enkumba awo nga tusula n'amasuba nga tupangisa lumu 2 emizigo lumu 2 naye ng'ekiro tufulumya entebe zonna ne tuyiwa emifalisa bannange beebake. Nyabo bonna teri anyana kukula simu. Zabantu abayise mu ngalo zange bagenda mu America ne bagenda Canada bagenda Europe. I don't know. Simanyi bungi bwabo. Naye oli najja mu office yo ndayira nga ntya Katonda. Ngamaze emyaka 2 e Bulaaya. N'atandika na kaswiti. So, okay. Era zikafuna ne bampa sente zenkana za Warren Buffett oba Elon Musk. Nyinza okulabirira amazike gonna agali ku National Parks. Notalabirira abantu. Oyagala labirira so. Embwa nyingi mu mbwa nnya. Olaba endi wano. Tugenda waka buli mbojja kubuka nendo mu kifuba. Ekintu kyoketa kisobola kuva mu mukama waakyo yembwa. Naye omuntu ne bw'ova mu kisenge kyo ekiri gold plated ekiri mu diamond n'okivaamu n'osula mu kayumba k'embwa ekisenge kyo n'okiwa omuntu era tebakola ki. So namwebaziza olw'ebimuli n'okwenkaliriza abaana abalala. Ogereko kushira mune yani veilinze motoka abantu ne bogera bingi nnyo lwakyatulaga motoka lwakyatulaga ana social media bani bamuyita batya sibamanyi badda kwani bide jogo bali 10 bana Uganda omuntu yavuma omuntu ayambala akakondo yavuma muwanvu bana Uganda kiteke bana Uganda kibagala muntu abirungi
Ugandans don't celebrate each other. Webuzibu buli omu Uganda omuntu eyeruse w'ekizigo avuma omuwala omulungi ngaba Beyonce. You get it? So kola gwe kyoli anti kyekituufu kyoyagala. Bw'owulira kikusanyusa as long as tekinconvenience abantu baki balala. Abamu batuuse ne bagamba n'okugamba Sheila akola mulimu ki ogwamuwadde emmotoka yo Range Rover. Kakati kankubuulire bw'okola na media house nsibyeyo emikolo gyange wano ebiri njagala wano media personality mu Uganda akola sente zakola. Mumulaba mabaala age ekiro gonna mumulooza mbali mu kuspendinga sente. She earns money. Buli invent gye mumulako there is a percentage on it. Kati yani viringidde emotoka mumanyi nti yaserinza out ebbaala yo that day yenga afuna mweje mubukiranga ennyana yenga ayola ki sente naye yagala kitegeera ndowooza bwe kiri and all over bwe kiri Sheila okutuula butuuzi mu restaurant naji influencing she charges between 5 million to 10 million teacher yakusomesa afuna meka ensi ekyuse ate namwe musobola okukozesa social media ne musinga mbuulirayo wano media personality amusinga following ekirala ye message yesi yabukyayi mweyamu yakuwalana tewali media company ejja kuleeta birango ku social media blog yonga yakuwalana. Who was the youngest young girl accredited to cover Chogam 2007? Sure. It was her. Who was the youngest first African female young girl operating or covering a BET? Omanyi mubyerabira tetubyerabira sebo mutegedde ndowooza kwekyo bibiri nze Sheila singa yaguze private jet nali badde ku party nenze muluko yange yasooka nagigula ndi 22 years you get it nali badde ku party ne motoka no ne mumumbulira yazikola njagala Sheila asulewo ebyapa ne bank statement simple kubanga banka zonna kati bu banking nga checking evamu Kampala Sheraton bank eraga njo bank nze check ya milioni 10 Kampala Sheraton yekoze iki yekusasula niba negolo kwa balina akasajja otegera ndowooza eyavudde kasubi ku kaboda nga kamububa naye avuma muyigo ku celebrating abanamwe bwulira munonga ina ka perfume akalungi mukole ki mubuuze bwaba ina mubiri omulungi nga guno gwange mukole ki mubuuze naye abantu bali busy ne bali mamba ne bali mputa buli kiki kiri ku nsuku tubadde ku mukolo ndidde muntu wenkana ki kubanga omusajja omutuufu toyina kulya mmere after 7 akantu koyina okulya kabati kasuka kiki kikonde kubanga omusajja bwogejja olubuto tuyinza okubuuza balongo oba bbiya webuzibu oba tukutwale mu antinento kyekyo so muyiga okucelebrating baki Sheila omwenyumiriza mu kibyo osinga okwenyumiriza mu Sheila ebyo byange ne family si bya public ki banna Uganda bwogwa bye bakola ki ebagala mwate namwe abaana abato oba oyina kintu kyotambuza kivuga empola tokibalaga bakirabe nga kimaze kukola ki Mami Gashumba Sheila ekyokufumbirwa gwo kyamuganya bira nze nga sinaba kuwasa anti era tujja nawo kubuza buzibu ki ndagamba okurani oba ne Bible bagambye nti omuntu alina kufumbirwa ku myaka weegiti mirundi yakolanga bwati mutwe omuma nozaala akaana kakaaba kalina eminyira ne maama alina eminyira mwabona mwenna mbagamba toventuringa mu kyokuzaala ennaku zino nga toli financially stable kubanga tulina bafeke master tulina abantu nga ekikufuula omusajja si linnya n'ebyokola lwaki odimandinga azaali wena bameka wonderful gwe kyoyagala ye kisyakola ki Oprah alina omwana Kamala Harris alina omwana owulidde nyina ba president bwiro konga mukaga bemanya batalina ki kati mumanyisa mu Africa muzaala omusayi gwogulekedde ki okujjako amakutiya n'ezinunu you get it kyogamba nze sina mirembe sina manyi gazaala serious buli mwalina kyakola ki tuli ku Sheraton waliwo ali mu bbaala waliwo ali mu lodge waliwo ali mu night prayer waliwo ali awaka sibe kiri buli omwana alina obulamu bwakola ki temuimposinga bulamu bwamwe ku bantu baki balala nze sigenda mabaala amabaala tegasulanga banyo nenyinza okuyingira eddembe ly'abanyi b'omwenge no bwe kibakola ki kibaagala Sheila mwagaliza musajja afaanana kubanga obagoba nnyo nakula mu meeting kine mbagoba nawe ani gundi oli n'omuyita Connie Rick let me tell you omwana bw'oba omukuza omugaidinga okira nze sidda naawe ne ngamba yi mukama afumbirwa ddi Jesus ekyo kirimu nze njagala living a financially stable life abasajja bajoganya abakazi abaavu era mu kibagamba omukazi alina kabitsinga kake asinga omukazi avuga jiwaguninga ya baawe bwane bwe mwekyanga ovuga kabitsi n'okola ki n'ogenda mutegeera ndowooza nga tumaliriza wali ku lumbeera omugenzi tamale mirundi n'osibirira omwana entanda Junior n'omugamba omumwa guno agukendeeze naye tulaba Junior gye buvuddeko abadde musaga ne famire ye kikyo oyinza omugamba oba okwogera ku saga ezaaliwo ekyo nakyogerako nenkimala nti fena tulina challenges mafuka nze nange nasikira taata wange naye tulwana ennyo ebintu bya famire bwetawuleeta muki awulire wabe mwagala tamale bwayogera kino nga mugende omulala obakubaganye kyova laba nze mbamanyi you can't so family fena tulina problems kamba buli family zina ebizibu zina abaana bakomonte njaga okuva ku makene buziba family zina abasiyazi temukimanyi ne mubimalira muli ebizibu mpola mpola temumanyi iyo family baana bagezaddemu otegeera ndowooza so kujja social media teziraisinga families nze mbadde mawulire okuva mu 2007
nga mmanyi you get it. Yes, every day ndoza nfuna bannamawulire nga bataana bankubira bagala exclusives zino. First of all sizifuna mwe mukola ki mwe mufuna. Yes, sir. Nawe